Kkwaya z'Abadventi ez'enjawulo okuli evudde mu Austria zikungaanidde ku kitebe ky'obulabirizi bwa East Buganda obwakatongozebwa mu kukuza olunaku lw'okuyimba mu bulabirizi buno. Bano bakungaanidde ku kkanisa ya Mukono Central SDA Church esangibwa mu kibuga Mukono mu kusinza kwa Sabbiiti. Kkwaya zino ziyimbye ennyimba ez'enjawulo ezitendereza omutonzi nga weevukwayo okuva mu Austria y'emu ku zino. Eno olumu ku luyimba lw'eyimbye lubadde mu Luganda nga babadde mu kusaba be beerabidde ku bakyeruppe nga bakoola olulimi Oluganda. Kkwaya endala ebadde yakireka SDA Town Church okuva mu bulabirizi bwa Central Uganda Conference ng'eno yeekulembeddemu okusinza okw'olunaku sake ya Mukono Central SDA Town Church. Yes.
n'ey'abaami bokka ng'ekulembeddwamu omukadde Wilson Sserunjogi, omukadde April Mubiru, omukadde Babi Kimera nayo terutumiddwa mwana. Pastor John Mafabi akulira Institute of Applied Technology, ettendekero erisomesa abaweereza b'ekkanisa eya SDA erisangibwa mu Luwule mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono, yakulembeddemu okuyigiriza ng'asomesezza okuyimba okuviira ddala ku zisorofa. Now, there is not a friend like the Lord Jesus. Not even one. Sing with the Spirit. There is not a friend louder, one and go. One and go. There is not a friend like the Lord Jesus. No, not one. No, not one. No, let's forgive all my soul's diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the Lord Jesus. No, not one. No, not one. Pastor Mafabi alabudde nti singa abayimba tebateekamu kulowooza mu bye bayimba balina omukisa gwa ku mwanjo nnyo okuwabya ekkanisa okugijja ku mulamwa. Choirs have got songs for worship. Kkwaya zirina ennyimba ez'okutendereza. And we appreciate them. Era tuzisiima. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebale ddala. But when you commercialize music, naye kasita okuyimba kutandika okubeera nga kufuusa okwettunzi. when you commercialize Christian music, bwe mutandika okubeera nga okuyimba kw'ekikristaayo kufuusa okwettunzi, because you want to go and perform somewhere and you are paid money, kubanga mwagala okugenda mu bifo ebimu okubeera nga munaaweereza lwakubanga mwasasuddwa, you want to go to the theater, mwagala okugenda mu labonita, you want to reach the standards of the world, mwagala okutuuka n'omutindo ogw'ensi, so that you can get very many spectators, bwe tutyo tusobole okubona nga tufuna abalabi bangi, and therefore a lot of money, n'ekivaamu zensimbi ennyingi. so you are tempted to put in bwe tutyo tutandika okukemebwa okubeerako ingredients that will fit your audience. tutandika okubeera nga tukemebwa oteekamu ebirungo ebinaatukagana n'abalabi baffe. And you are going to commercialize Jesus. era ekidirirako okugenda okubeera nga Yesu tutanze mutwala nga We must lift up Jesus. twetaaga okuyimusa Kristo. That's our responsibility. obwe buvunaanyizibwa bwaffe. So that we lift up Jesus high, buli lwe tuyimusa Kristo waggulu, so that the world can see Jesus. ensi esobole okulaba Kristo. If each one of us
buli sekiŋŋamu okufa wano becomes a sycamore tree, singa afuuka omuti ogwo gwe bayita obusikamoli, it would be wonderful. kibeera kyandibadde kya kitalo nnyo. Zacchaeus knew his limitations. Zakayo yali amanyi obunafu bwe. His limitation was height. Kubanga obuzibu bwe bwali bumpi. When he could not see Jesus bwe yabeera nga tasobola kulaba Yesu and could not lift Jesus, ng'era nga tasobola kumusitula, he became wise bw'atyo n'afuna amagezi and started going to where Jesus would go out of Jericho. n'anoonya ekifo Yesu w'anaayita. Sometimes I think ebiseera ebimu ngenda n'endowooza that there was not one tree in Jericho. There wasn't one tree in Jericho. nti ekituufu bayinza okuba mu Jeriko teyaliyo omuti gumu gwokka. Zacchaeus could have reached a eucalyptus tree, Zakayo ayinza okuba yatuuka ku miti ng'egyakalitunsi, but it did not have branches and he could not. ng'era olw'okuba tekulina amatabi yali tasobola kulinnya, He tried it and left it. era n'agezaako n'aguvaako. He went to the muvule tree, it was too big. N'atuuka ku muti ogwo ogw'omuvule ng'ate munene nnyo. And he went to Kibere, the thorny tree, N'agenda ku muti ogwo bayita kibeera ogulina amaggwa, pierced him ne gumufumita until he went to a sycamore tree, okutuusa bwe yatuuka ku muti, bwe yagenda ku muti ogw'omusikamoli which has step branches ogulina amatabi okuviira ddala wansi, with steps. ng'ate guli mu madaala, Step 1, step 2, step 3, step 4. nga gulina amadaala ag'enjawulo. That enabled him to climb step by step. Ogwo gwamusobozesa okugenda ng'alinnya ddaala ku ddaala, And he saw Jesus. bw'atyo n'alaba Yesu. Omulabirizi omujjo wa East Buganda Field naye yeetabye mu kusinza kuno n'ategeeza nga bw'amaze okutuuka mu nnyumba y'entongole ey'obulabirizi oluvannyuma lw'okutuuzibwa wiiki ewedde. I just want to tell the house that I have come to join you. Njagala okubategeeza nti kati eri yaviiriddeyo ddala ali wano. I have already shifted Avuddeyo eri and settled in the house where I'm going to live. era ali mu nnyumba ey'obulabirizi wano. When we were inaugurating this field, Bwe baali batongoza we bulabirizi, developed a motto: twafuna moto yaffe, we build together. we build together. Because unity and teamwork is the language of heaven. Kubanga okubeera awamu, So if we want to build this new field, bwe tubanga twagala okuzimba field we need eno, unity and teamwork. tuteekwa okukolera awamu. That one is the language of heaven, so we are required to be a team in order to build everything. Tuteekwa okubeera obumu era tukolere wamu. May the Lord bless you. Mukama abawe omukisa. I want to welcome the conference choir from Kireka. Njagala okwaniriza conference choir. Thank you for joining us in this worship. Naye mu ngeri y'enjawulo nnyaniza mwenna bamemba aba Mukono Central Church nti mbaaniriza nnyo mu linnya eddungi erya Yesu Kristo. Ekitongole kya music tulina omukisa. Bw'oba tonnaba kutegeera kati kutegeerera, ffe tuli basanyufu nti ng'ennaku z'omwezi nzeerabiddemu naye muzijjukire. Twakulaakulana ne tuva mu buto ne tukula. Abaali bayitibwa East Buganda Station kati tuyitibwa East Buganda ki? East Buganda ki? Kati nga ffe ekitongole kya music ate tufunye omukisa nti omukulembeze waffe, omulabizi waffe awamu ne maama tusinzizza naye omulundi ogusookedde ddala mu field yaffe. Sebo awamu ne maama Musumba Alisenga wa Jeremaya nema tubaaniriza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Omukadde Wilson Serunjogi akulira ebyenkulaakulana mu bulabirizi akulembeddemu okusonda ensimbi ez'okugula bbaasi ey'okutambuzanga abayimbi mu kkanisa eno. Naffe tuwagidde era tuwaddeyo emitwalo kukasa. Kama roho mukisa. Kakati wano ninawo ssente
mukwano gwaffe nga famire omukulu Matoya Malolia ate mukwano gwaffe ab'Emukono yatuwaddeyo akakadde sembe naye nampeerezaako $5,000 ku Mande naŋŋamba nsobole okunona balansi naye awagidde omulimu era bwe tunaaba tumwetaagira obuwagizi bwonna ajja kutwongerayo ensimbi. $5,000 yagimpeereza ate Chief Administrative Officer mukama wange era mpa ku ssente zensobola okuleetako wano naye yatuwagidde n'akakadde era nandekera $5,000 nazo nzirina wano okuwagira omulimu. Saazitabise muzanyaye tebala nzitadde bali ntandikako ku nsaawo zino zakkaawo nyogira $5,000 najja 5 kakati nze n'omukyala bwe twabadde mbuliri mbagambye yewa music department netwegeyamu era tubadde ku bunkenke naffe ne tugamba okukola omulimu gwa Mukama naffe ne tunoonyaayo $5,000. Atujja kusaba omuwanika ajja kuba atubuulira ssente ze tusonze ate ne bannaffe abatusuubiza waliwo omukutu gwe naweerezaako nabo bagenda kutuweereza ensimbi ate tugenda emikwano gye tulina emingi nagyo tugenda giyita kisobole okubanga Kkwaya eba ne Costa okusobola okuteekateeka omukolo ogwa Century Complex era Costa etusula erisomba abantu. Assistant RDC Godfrey Mwogeza okuva mu municipality y'Emukono yabadde omugenyi omukulu ng'onaasiimye ekkanisa ya SDA olw'okuteeka amaanyi mu kuyimba ekiyambye abavubuka okukomawo mu kkanisa. Mwogeza akunze Abadventi okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli PDM emyoga sako enteekateeka ya GROW egenda okuyamba abakyala abalina bizinesi okufuna ensimbi okuva mu gavumenti bongere mu bizinesi zaabwe ate nga bazzaayo amagoba matono ddala. Mukyusiza abavubuka era bwetulira kati Kkwaya okusinga mulimu abavubuka muleetedde abavubuka okwagala kanisa. Abavubuka be bantu abaali eyo kwegambanga ensi ebatutte naye ennyimba zaabwe zikyusiza abavubuka bagadde nnyo ekkanisa era twagale nnyo gavumenti twagale nnyo twenyigire mu pologulamu za gavumenti. Twebaza nnyo muzeeyi nti atwagadde twena tasosoddeemu. Twenyigire mu pologulamu abavubuka twenyigire mu pologulamu za gavumenti. Abakyala tulina pologulamu za PDM tulina enyoga ebyo byonna omukulembeze yabiteekawo abeere nga atumbula mu mbeera ze tulimu. Abavubuka tulina 30% ku PDM n'abakyala tulina 30% ku PDM. Kati tuli mu kukaaba obwavu. Bayibuli egamba abantu bange babuze olw'okola ki? Olw'okubula okumanya. Olwaleero tubulidda twagadde tugende mu nsi ez'ebweru naye ng'omukisa guliwa. Kati waliwo pologulamu eyazze bagiyita GROW project. Mwababika abagiwuliddeko GROW project eyo pologulamu y'abakyala. I also like to greet you on behalf of the Austrian Union. So we are not so big church in Austria. We've made small ones, but it's good to be part of a big church family as you are here. And it's an interesting fact that whenever I visit a church, wherever in the world, if it's an Adventist church, I feel home with brothers and sisters. Nti kiba ky'essanyu okubeera nti baba bazze eno ali bafuuka ekitundu kwabo be baweerezaamu Abadventist.
Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you